Se my check 1 2. My check 1 2 tutandise. VJ Dax ku screen atira. Watandise kina Uganda chaffe ku Black Jam Pictures channel. Watu naba subscribinga monange wasuwada. Subscribinga esaawa eno. Akadewe kalyawo n'ekigambo wekiri. Osobola okubeera nga tomisinga sinema zaffe zonna zetugenda okubanga tuleetawo mu maasoko. Eno bagise Kanisimati ng'evudde mu kigambo kanisa mpozi n'ekigambo Illuminati. Tujja kuba tubinnyonnyoka. Tubadde tumaze akasenga tubaweereza olw'ensonga ezimu oba endala era ebyandibadde bitukute banange byatutadde. So tugenda tubawa sinema ez'enjawulo. So bambi subscribinga nyiga kadde osobola okuzifuna mu budde. Bwe tutandikidde tuwulira amaloboozi ag'enjawulo mu background eyo era nga tulengera n'omwezi nga gusiikiriza enjuba oba kye twandiise eclipse. Eno ekyali ntandikwa bannanga abantu abakkiriza mu byawongo abakkiriza mu bya Illuminati abawulya nga babyagala eno sinema yiyo badde nkwetaaga otuula olabe. Era nga Gospel of Luke 23:44-45 in the New American Bible genda ogisome olyokodde ku sinema. Oza kyo gisome nga woogiraba ojja kuba oginnyonnyoka bulungi. Eno ntandikwa VJ Dax ku screen yo. Tutandise bali mutulaga eclipse oba omwezi nga guli mu kusiikiriza enjuba. Ekyo tugenda kumanya kitegeeza ki mu sinema yaffe netandise obutandiki. Story ya Derrick nga bagamba total eclipse signifies end of a season or age. Nti okujjula kw'enjuba nga kusikiriziddwa omwezi kutegeeza okusembayo oba okusembayo kw'emijiji. Era in the eclipse on the cross Jesus defeated the enemy. Nga bagamba ku eclipse eyo Yesu yamegga omulabe kigwe boogera kutumanyi bulungi Sitaani gwe yali ameggana naye. He opened up a door of victory for his children. Era yaggulawo omulyango gw'obuwanguzi eri abaana be. Yet many live powerless and yet many live unable to win. Era nga balala babeerawo nga tebalina maanyi nga tasobola kudifeatinga mulabe oyo. As the sun brings light again. Era ng'omusana guleeta ekitangaala nateera. Njagala olabe. New powers are unleashed. People are changed. Amaanyi amapya gaggulibwawo era abantu bakyusibwa. Some for good works and some for the worse. Abamu olw'emirimu emirungi oba abalala egikyasinze okubeera emibi. Kikyategeeza ekyali ntandikwa. Gods use this moment to initiate others in deep supernatural powers. Era obukundi obw'enjawulo bukozesa nnyo akaseera kaneeno okuzibiza abantu nga bakozesa amaanyi ag'enjawulo ag'ekizikiza. Tutandise ne bakabaaya. Bwe batudde bali mu kusinza gwe twandiise Sitaani era ng'amaanyi ag'enjawulo gatandise obbeetooloola. Bali mu ssaala oyinza olowooza bali musaba Mukama abakkeko naye nga baaba balina amaanyi amabi. Nga Rasta Ssebo yakulembedde emmisa eno oba okusamira esinema nage bagiyita Kanisimati Illuminati in the Church. Njagala weetegereze eno ntandikwa. Tutandise tulengera pusi oba kapa. Ate kapa tugimanyi mu kutambulirwako emyoyo emikyamu mmo. Kapa nebulawo ne tulengera omusalaba. Kiki bategeeza? Njagala otule weetegereze. Kakwata mpola. Ze mbabuuliddewo nga tutandika. Rasta yakyasinza okuweereza essaala yakulembedde ye musumba waabwe ndowooza. Aweereza essaala empya n'enkadde. Eno we tulengera eclipse nayo ng'ekutte akati wansi ne waggulu. Batulengeza ekibuga olutindo. Sigamba nti n'ensi gye tukaabira nti waliyo abalala batali bulungi gye bali. Nga tulengera n'abalala ku kkuba eruuyi bakutte kapeno bali mu gisabira bali mu giraga. Emisalaba esatu naye pusi webulawo. Bagisabira webulawo. Nageme kakwata empola weekomawo. Kuliko omwana w'obuwala omu saako n'abasajja babiri. Omukulu mu myaka, omuvubuka n'omuwala era ali mu myaka gyejo. Pusi we babeera mu maaso bali mu gisabira bambadde obuwala naye ng'engeri gye basabamu eno yentuufu omuntu okusabamu. Bagyemu ebigere bakutte emisalaba bambadde obuwaani. Basaba Katonda oba basaba byabwe. Tula weetegereze. Rasta aweereza essaala ayimiridde n'oyimirira. Naye nga kuliko omwana mulenzi kibuuka ne kirunda gwe kyoba omanya obwavu babukoowa. Emikono gino naga okusaba kyosaba Kayasa nga bagamba woba olina kyosaba ngo yaga kikuweebwe. Bannange olina okusaba bulungi. Emikono gino oba olina ogiwanika bulungi. Amagulu n'ogatereeza buli kimu Mukama n'amanya nti n'ekintu okyetaaga. Kkiriza kabaka waffe Sitaani akuwe ki kye weetaaga. Baneeyita amaanyi ge ag'enjawulo okuva mu bbanga.
era nkukakasa ojja kubeera muwanguzi. Wanika emikono gyo mu bbanga nga wogisa wansi ku maviiviigo bannaye muyite mugambe ki kye weetaaga kikoowoole. Wanika emikono bannaye tuwanike emikono. Era okutandikira ddala mbadde njagala obeere ng'oli siriasi ku kiki ky'okola okitegeera. Nga bagamba gye gooteekayo ebirowoozo omutima gwo okusobola okuweebwa ekyo kyennyininyini kye weetaaga. Njagala essalayo gy'osaba ogiteekayo n'omutima gumu oyanguyirwe okuweebwa ki kye weetaaga. Mukama waffe Sitaani ayaganya abali siriasi. Gwe ky'oba omanya lasita ndowooza ye yatereera okutuuka okuleeta abalala kitegeeza ye ali bulungi. Tukomawo ewa bano oba tetunaba kutegeera basaba ki. Lasita ye twategedde dda kimaze otunnyonnyola ye kabaka we era Katonda we ye Sitaani era balina abaleese nabo bafune kasente n'ebyo bye beetaaga nga bba abantu kubanga ebyetaago mu nsi eno tulina bingi. Balina engeri gye bawuunamu njagala weetegereze njagala owulirize. Ate naba subscribinga bannange subscribinga kubanga n'okanyuvu tuli ku episode esooka zigenda kubeera episodes 3 bugenda kuba obutundu 3 naye bugenda kugwa nga tutegedde Sitaani yaani Yesu yaani akomawa era atuukawa yatandikirawa byonna mweno sinema bagisekka ne smart bali mu kuwuuna n'endowooza bali mu kusamira kubanga pusi toyinza kukuba ssala eyo yonna neeba nga tevuddewo kuba twagirabye erimu emyoyo mikyamu anti ogiraba weyaka amaaso weva wano wedda wali weesembere emabega eryoke bayingiremu bulungi anti ogiraba esoose w'omuzeeyi n'eryokedda makati kati eri wa mwana muwala. Katonda wange bano bakyali mu kuweereza bannaye mbasaba mwenna musinze. Lasita ali siriasi abagamba mu kuva ku mutima. Kibuuka ne munne Kirunda maama nnyabo laba Kirunda akooye obwavu. Lasita awo nno mbalaba mujja funa kye weetaaga. Bane njaga oteekemu amakulu mu ssala yebeere ng'ewa amakulu okitegedde. Kyoyagala kyekyo kyennyini ekikuleese wala okulaba ngo okijjawo kine nakyo. Kati ng'ayongereza ddala bakungiriza obagamba ng'abakuutira bagamba ekyo kyonna kyoyagala era kyeweegwanyiza kyoba oteekako essira n'omutima gwo n'ebyoyo byonna ebirowoozo byo osobole okukiweebwa. Tosaba nga weesabiriza wabula sabira ddala ng'okijja ku ntoboyo y'omutima wo wanika emikono ogiteeka ku maviivi. Essaala giteekemu ekitiibwa osobole okuweebwa ekyo kyennyini kye weetaaga kye wazze okima. Okusinza nga oli mu nviiri kitegeeza nti kiwanonye wano kiba kikumusi. Teeka omutima gw'ekyo kye wazze okunona. Lasita bagamba gwe Kirunda ekyo ky'osaba ng'okwata ku nviiri kitegeeza kye wazze okufuna kikubuze naye oba tekinnakubula era ng'okyakyetaaga kwata ku mutima wanika waggulu emikono nga okwata ne ku maviivi. Zezo procedures ze tugenda okugoberera era Sudusifa kyakakasa nti nno okyetaaga. Kitegeera Lasita. Teekayo omutima teekayo amaaso. Abayongeredde ddala bagamba okuteekayo omutima n'amaaso ku ekyo kyonna kye beetaaga. Kubanga munnange ensi eno omuntu okumanya nti nno olina kye weetaaga era ng'okyetaagira ddala atandikira ku maaso go engeri gy'otunula engeri gy'omusinzaamu. Kati baneeno balina emisalaba egy'enjawulo 3 webagikiriza ku pusi webajambusa webagikiriza webajambusa. Kikye basaba bano ekyabwe ekyo kikyali kikusike tetunnakitegeera naye nga byonna tujja bitegeera mu bwangu bw'ekitalo. Ekyali ntandikwa bannange ate naba subscribinga. Kati bamala okusaba nga abatuuza mu lecture ndowooza buli kimu kyemuzze okukima mukimanyi nti ye nti $. Kati gweoba weetaaga $, waliwo ebintu bye tugenda okugoberega. Tetulina kukola nsobi yonna. Woba $, gy'okimye olina oteekayo essira mu biki bye weetaaga. Gwe ky'omanya $, nzibu yakufuna. $, y'emu ku nsimbi ezikyasinza okubeera ez'ebbeeyi mu nsi eno. Ng'ayongera mu baaso bagamba nti oba weetaaga $, olina okuba ng'olina ebintu bingi by'omaze otuukiriza. Olina okutuukiriza amaanyi ag'ekizikiza. Omutima gwo olina okugujjuzaamu enjuba. Omusana gulina okujjula omutima gwo
ekibala temugenda otuukiriza ekibala kyo kyemugenda okutuukiriza nsuubira tewali amanyi gye kiri era nze nkimanyi tewali amanyi gye kiri wano kummwe ababiri ani alina omutima ogunasobola odifendinga dola kati ng'ababuuza yesi mukimye dola naye kummwe ababiri ani alina omutima ogenda osobola okugidifendinga omirimu ki kati ng'ababuuza biki mwagala okukola ono ayagala kukola dduuka ono ayagala kukola mu bondi akwegamba buli omu alina emigaso mingi agenda okukozesa dola eyo singa bakuza obuna kati ng'ono abagamba ebintu bigenda kubeera bina bye mugoberera ekizikiza ekitangaala omusana mpozi n'ekibala byebyo ebintu ebina bye tugenda okugoberegana okufuna eyo dola okwate dola era waba oliwedde onoobisobola ogirera sawa zino dola gikuwa esobola gifaniga kati nga byonna byonna byebagamba baga byonna munaso bigoberera nti ye dola wenagibawo naso gikuuma nti ye era wano we muzze we watuufu ennyini mugenda ogijja era mugenda ogifuna ife twetaaga dola ate wa gye batuzizza katuddako muwekerezi y'emu mwana mulenzi Kisigi abadde awummuddemu naye mukanoka yeegolola n'ava katebe ng'atula mu katebe yava mu kafoomu n'afuna mu katebe wali n'atula na Katonda wange Mukama Katonda wange neegayira Mukama Katonda wange nina okunyolwa ku mutima kungi nga neebuuza abantu bali batuula wano eno neyali atula wano eno bonna baalaga badde jagala bakomewo badde nsaba Mukama Katonda buli omu yagenda yali abeera wano afune ebizibu bonna abali mu kibuga gye basaasaanye mbadde mbasaba bafune ebizibu bakomewo basindikira ebikolimo banaye mulabe Salo Musumba gyaweereza endiga ze asaba abaana baabwe bonna gye bali bafune ebizibu n'agazibu bakomewo kubanga mbamiisinga be bali bakusaba be bali bakola baki wamaba bye weetaaga ne bakusuulawo kati Mukama mbadde nkusaba buli omu eruuyi n'eruuyi obawe ebizibu abamba gwe ku accidenti sente zibagweko bafune ebizibu byonna by'otamanyi nga Jobu bye yafuna basobole bakomewo okusinza sina yadde 10 kikye ngenda okukola Mukama abaana baleme kufuna mirembe bulire sala gyaweereza abasabidde baleme kufuna dde emirembe abaana bave mu masomero babagobe bafune embuto Katonda wange era muna gwe Katonda atajuukuka wajjukira amaziga g'abangi Mukama gaakaabye nnyo Musumba ng'agenda kootinga Bayibuli Mukama gwatajjurukuka wajjukira amaziga g'abakaaba abakusinza b'otali amulukwe Mukama nga nze nkusinzizza bonna ng'ekaabya amaziga botuddamu ssaala zange abantu abo n'obafunira ebikolimo byonna ebyetaagisa ne bakomawo wano nfune kasente nange nze ngenda bivaako Mukama Katonda ngenda kuva ku by'obusumba Musumba byamusobera abantu kasaba balofuna ku ttooke bonna badduka ne bagenda ne bakyusa ekkanisa oba bakyusa kanisa oba bagenda mu byawe kati abasabidde ebikolimo byonna bibagweko ati lisi bakomewo ati komayo walasita atandise obanyonyola n'abagamba mbakuutira mugenda funa embeera emwetaaga naye singa oweegaana ekitangaala weegaana ekizikiza buli kimu ky'ogenda ofuna kyonna kigenda kuba kyabwemage kyonna kigenda kukulekawo kyogenda okuyitamu okufuna dola naye omutendera ogusembayo emitendera n'abagamba girimina era omutendera ogusembayo gwe gukyasinza okubeera ogw'amakulu omuntu omu ku omu agenda kuba aluma akaviiri kano wanaakakutulako waati n'ajjako akathiredi kamu weekati ng'okozesa amannyogo sente ogenda kuba ozewangulidde ogenda kuba yofunidde sente Kujasukulu olumi kaviiri kibuka na kaviiri ze kansooke naye agadde dda sente wewedde oyogera nnyo kati kibuka atandikirawo njagala laba sente we zikutuusa lasita enviiri asembayo ddyo zooza atuuyana enviiri zimwebakako kati kibuka yakwata naye Kalume n'amugamba Kalume kwali n'amubuuza naye nga kinaasoboka Kaluma nga Kaluma senga tokutulako luviiri olwo manya nti amaanyi ga dola oyinza obutava nago wano kati ng'abagamba
singa ndakutwa kaviiri aka dola togirabye ekuyiseeko simanyi kyakukola musumba agamba mbutuufu mpise mbulumu bingi simanyi na kyakukola kati aba ali awo bwana nga ajja musumba kyekiriwo ebintu bitakuseeko anenze ebintu binsabye okukyabitegeera ate kiki tuula nze nsooke nkubuulire tuula nsooke nkubuulire omusajja w'amaanyi musumba mukama yeebazibwe nti minyoge emikisa gyokka nti kaali emikisa aba ogera ekiruga mutuufu yogera olulimi lwentegeera nze olulimi amu olusirutegeera naga nonsonywa kyembadde ntegeeza nti ate ndudde nga sikomawo waka abaana benaleka wano anzirirako nakola kyaki mu kibuga ekirala kati nga musumba atandika okulojja ennaku ye tigagamba nze nafuna ebizibu omwana yali anzirya mbigere kasayamala okufunamu n'agenda ng'akola kyaki mu kanisa abantu bange bonna n'abatwala embuzi nga buli kibooni mu kigo obugobe ng'olinga alunda ensolo z'omu nsiko ng'ozigoba emisinde kiwaloose kyennyini kyekyo kati ng'onayongera maaso nga mugamba nti nno munaye nafunye ekirooto ng'okuta omuggo omuwanvu nga guva eno mpaka eruuyi nga naye ng'olina endiga z'osumba nga ziva eno mpaka eri musumba n'amugamba ekyo ekirooto kyekyolesa kyenneetaaga mu butuufu ekyo ekirooto kyenneetaaga edda kyensaba mukama kati tukomawo w'abaana abasatu nawo kati batandise okusaba emikisa bakuta emisaalabba bali mu kusaba okusinziira ku maanyi agakuweereddwa bannayo okusinziira ku maanyi geotuwadde osongayo obusonzi musaalaba ebyamagero n'ebiba kati ng'onaagamba Yesu olina kusongayo obusonzi musaalaba ebyamagero n'ofuna wanika omusaalaba gwo tukomewa musumba mutuufu nga mbagamba ziwedde mbasabira n'ebikolimo emmotoka zibatomere bafune ebizibu ati sibakomewo waneeno batandika okukuza ekkanisa nga bwe kyali kati nze olubajjeemu mbasomesezza bayibuli okuva mu luberebere paka mu kubikkulirwa baali tebamanyi yadde bayibuli ze abasomesa musumba nga yongera maaso okukatiriza ensonga ye nze gwolaba mbasomesezza okuva mu lubereberye paka eri bayibuli gyesemba naye bamala okutegeera badduka buddusi ne bagenda mubasimbikira ebizibu mu physics bayibuli etugamba ebyokusi bayigiriza eby'omuggulu nti ebyoku nsi bibayigiriza eby'omu ggulu action is equal to reaction era nga physics agamba nti actions zaffe zenkanankana reaction zaffe zetukola kati ebyojja okukola bijja kuleeta emitawaana kiki balina okufuna ebizibu kwalina gamba zawo tolina kyogenda kuŋŋamba abo abantu nyo basabira bafuna ebizibu nga bwe nkomeza ebizibu motoka oba piki zibatomere ate sibalemale basobole okukomawo eri mukama bakome mu kyaki yange nange nfune ku mirembe tibakwa mukama kati tukomawo ewa lasita mukulu kibuuka naakyali kaviiri aluma akaviiri kagaje mutuufu nemeddwa kekano kembadde ŋŋamba kati gano amaanyi mugafunye kasaka ofunye kano akaviiri amaanyi mugafunye olugendo lwamwe olwokufuna $, lutandikidde kaviiri kano njagala weetegereze kirunda njagala weetegereze kati nabagamba mugenda gabana kaviiri kano ngenda kayuzaamu makkati otwaleko akapiisi n'akapiisi mugenda funa sente nga kino kyekikulaga kali kyentufu gyogenda okutambula nayo tokola mistake nga dole kola ki dole kufaako dole namugamba ngenda bawa sente ezaddala naye mbakuutira akaviiri kano tekababulako kubanga tekigenda okutegeeza sente zammwe mukitegeera lasita ng'akwata enviiri zino ng'addamu azisiba lasita agenze maaso ng'abakuutira bagamba ekintu kino wammanga temusuula akaviiri temukabuza kati ng'akwata mu nviiri zino nga zitandika okuvaamu amaanyi ag'enjawulo lasita ssebo si mufere lasita ng'akwata mu nviiri ng'ajjayo $, ssebo zino zemulaba n'enviiri zaffe ziteekamu $. kati ng'agamba nti enviiri zino zemulaba nazo zivaamu $. otuufu era gye mwongera okwagala $, gye mugenda okusinga ozifuna mukitegedde saagala mukole ensobi yonna ngenda bawa emikisa egy'okufuna obugagga soka kyembasaba temugijaajaamya kubanga buli kimu kigenda bakyukira we mujagijaajaamya mukitegeera siba mukisa gwakubiri we mukolera ensobi nakwataako 10 n'akawona asooka kirunda ali wali alinza akake namu akaviiri akake kibuuka ne sente njagala mufune sente zino muzikwatire ku nnono mukitegedde nti ye
nakwata akaviiri akokubiri n'akawa sente n'aziwa Kirunda wali ebbali namugamba weetegereze atukomayo w'abaana abasamize amaanyi ge twagala tetwagala maa twetaaga maanyi bali baagala sente bano be betaaga amaanyi naye baba bakyali awa ozanna episode yaffe esoosa siwe egenda okukoma